Nkwanirizaako mukwano gwange gwe yeekumira ku Yugi Updates TV. Laba aba Anti-Corruption Commission Unit gye baasanze ku investigation gye baakoze mu maka ga Abdi Tepo ne mukazi we Halima Gula Looka. Ono nno nga yaliko former MP era yakolezezza omuliro ku kitongole kya EACC. Kino nno ng'ekitongole kye kyagenze mu maaso n'okukola operations ne kikola investigation. Jjukira nti n'emabegako Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yateekawo ekitongole ekigenda okuba nga kinoonyereza ku buli bw'enguzi mu ggwanga n'akiteekerawo ofiisi ku State House. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, kye bayita Ethical and Anti-Corruption Commission. Kino nno kye kyakutte Abdi Tepo ne mukazi we amanyikiddwa nga Halima Gula Looka. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bano nno bwe baakwatiddwa baadetainingiddwa olunaku olwokuna ekawungeezi, lwabadde olunaku lwa ggulo kawungeezi. Mukwano gwange bano bwe baakwatiddwa nga bavunaanyizibwa okulya enguzi. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bano nno oluvannyuma lwa kitongole ekinoonyereza okugenda mu maka gaabwe nga kikwatidde wamu n'ekitongole kya EACC officers, baagenze ne bakola research ne bafuna evidence esobola okulumika Looka ono former MP Tepo wamu ne mukyala we Halima. Gwe mukwano gwange ali eyo. Bano nno ba-officers bagamba bano bwe babba ssente bakola kye bayita bazze bazivujjirira pharmacies ez'enjawulo. Bano nno ekitongole kye babadde bali mu Assurance Office and a different National Hospital Insurance Fund. Bano nno abakozi ababadde mu kitongole kino be ba main suspect be tulina abaakwatiddwa mu kulya enguzi. Mu operation yakoleddwa gwe mukwano gwange yali eyampuliriza, ebyuma byaffe si birungi naye tujja bigumiikirizaawo bisikatira. Okusinza ku operation, ba detective baasanze briefcase 2 mu maka gaabwe nga zino nno tezisaanikiddwa naye nga zonna zijjudde dollars ezibalirwamu obukadde bwa miliyoni oba akakadde ka miliyoni. Omwo mwe baasanze ne chemicals ze baasuubira nti nno ze bakozesa okusobola okuba nga bakyusakyusa currencies n'okwoza oba currencies kankigambe bwe nti oba onoosobola okukitegeera gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates TV. Bano nno poliisi eya EACC yayongeddeyo no former MP ne mukazi we nga we nkunnyonnyodde, yabongeddeyo nga kw'ogatta ne bye baakutte oba confiscated, bye twandiyise confiscated items. Muno nga mwe muli fake notes za ssente, mwabaddemu ne pistol, nga mulimu ne expired firearm permit. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bino bye babakutte nabyo mu nju. Oba okitegeera gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Update TV. Ne chemicals baazongeddeyo ne baziwa Directorate of Chemical Investigation DCI. Babyongeddeyo bisobole okuba nga biri mu right jurisdictions. Gwe mukwano gwange bakwasaganye keesi eyo
ey'ensonga eza chemical ng'ovudde ku byenguzi, ekitongole kino office gye baateeka ku State House kyebadde enoonyereza kati bino yalabye nga byo bigambibwa nti no basuspect bangi abaakwatiddwa naye nga bano babadde baddira ssente z'omusolo ne baziburanchinga ne bakola kye bayita money laundering ne baziteeka mu mafamasi gaabwe era famasi eno baagitunudde nga balirwamu obukadde bwa Uganda miliyoni 199 zibadde baakasiga mu gundi nga bafacilitatinga famasi zino ng'omukwano gwange famasi nno zino bwe tuba nga tunoonyereza kigambibwa wano we tutunuulira ku source kigambibwa gwe mukwano gwange famasi eno yabadde yaba Beirut Pharmacy nga gye bateekamu ssente gye bavujja bwe babba eno nga bateeka omwo mukwano gwange ali eyampuliriza kati bano baakwatiddwa ne basangibwa ne briefcase nga zijjudemu ssente za $1 enkalu mu maka gaabwe nga mwe muli ne pistol ne firearms eziri expired gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Baakwatiddwa ekitongole kya anti corruption unit ekisangibwa wali eri ku State House Entebbe kyagambye kyabongeddeyo oluvannyuma lw'obasangamu ne chemicals ezikozesebwa okubanga booza ssente ne babongera ne bagamba nti kino kiri out of our jurisdictions katusooke tubongereyo bali bakole okunoonyereza ekitongole ekivaanyizibwa ku chemicals kimale okubanga kibajjako interview n'oluvannyuma bajja kuba bagitainingibwa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye nkutegeeza muganda wange gwe atanakuba ng'osubscribinga genda mu maaso n'okuba ng'osubscribinga ku eno channel. Ebyuma bikyatutawaanyaamu naye tujja kuba tubitereeza tujja kuba nga tubaweerezaawo mpola mpola musobole okuba nga muli updated ku buli kinaaba kigenda mu maaso mu ggwanga. Munatusonyiwa okulwayo nnyo naye mikwano gyange mukimanye nti no tubaagala nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV mikwano gyange abali eyo. Gwatanaba kuba ng'osubscribinga kubiriza genda maaso osubscribinge gwatanaba kusharinga muganda wange nsharingako tugende mu maaso n'okuba nga tuweereza ekigambo ky'enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Mwebale nnyo.